إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. twebaza Allah omutonzi waffe ow'ekitiibwa jalla jalaaluhu, tumusabasa okusaasa n'emirembe ku mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatugira n'obulungamu n'eddiini ey'obusiraamu, eddiini entuufu. Kaakati ab'ebitiibwa bwe twakomye twalabye nga nabbi wa Allah Musa alaihi salatu wassalam akutte muganda we nabbi Harun namunenya olw'ekyo kye yalaba nti nno yali takoze kyali ateekeddwa kukola, okubeera nga amugoberera n'agenda ku miqaat asobole okumutegeeza ekigambo ekigudde eka mu baana ba Isirayiri gyali abalese. Temwerabira nti bakyali mu safaari egenda okutuuka e Baitul Maqdis gye tuyinza okuyita oba gye tuba tuyita ebbanga lyonna mu kiseera kino ensi ensuubize. Allah gyali abasuubiza. Era nga nkonyeeko wano katono oba nyinza okikoonako ng'ate kirina ekifo ekisinga okufiitinga mu maaso, ndowooza kankireke, naye olw'obutakuleka ng'oli curious nnyo kimanye nti abantu bano gye baava okubeera nga bajja e Misiri baava eyo yennyini nnyini mu Baiti al-Maqdis, ye waabeeranga taata waabwe Yaqubu, era nga Yaqubu gye yazaalibwa eyo Baiti al-Maqdis, ettaka ettukuvu ery'omukisa nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yalyogerako mu Surat al-Isra ku ntandikwa, subhana alladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu. Ettaka eryo lyonna waliwo masjid al-aqsa ne ettaka eryo lyonna eryetoolodde waawo erya Sham, lyonna ttaka liri mubaraka, ttaka lyaki? Ttaka lya mukisa, kubanga Allah asitula nga bw'asitula mu bantu n'asitula mu kyayagadde, kadhalika Allah asitula mu bintu ebikalu n'asokkulumya ekimu ku kirala. Ekyokulabirako ekyangu, muyinza okuba nga mbadde mulina ekifo emusuula kasasiro, naam, omusajja najja n'agulawo n'azimbawo masjidi, wali obadde nga bw'otuukawo ogamba otya a'udhu bikalimati llahi tammat min sharri ma khalaq, si obadde ogamba? Kakati oba otuukawo ogamba otya? Osoma dduwa yakuyingira ki? Yakuyingira masjidi, ng'omuntu asobola okukoleramu ekikolwa ne kimukaafuwaza n'afuuka mukafiiri olwokukola istighfaafu ku sha'ira min sha'airillah, efuuse nyumba mu nyumba zaani za Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu oyinza okuba nga mulina masjidi nga waliwo kabuyonjo eziri awo eza masjidi, naye nga masjidi nfunda, omugagga najja naga nti abanna ngenda kubagaziiza masjidi, waliwo mbadde muyingira amugamba nti a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith, naam, nga muyingira bwagaziyayo n'awayingiza munda mu masjidi okkakkana musoma dduwa yakuyingira ki? Dduwa yakuyingira masjidi. Kitegereka? Ate muyinza okuba nga muyina masjidi nga ngazi, toyi nga ntono, muyina butoyi bubiri busatu, muga nti amumanyi nti tutooleko kundi wano tugaze tusobole okufuna kabuyonjo ezimala obulungi abasiraamu, naam, okkakkana mbadde mugamba nti omusomere dduwa y'okuyingira ki? Y'okuyingira masjidi, nga mutende kusomera dduwa ekola etya? Allah asitula era n'akola atya? Nakkakkanya mu bintu ebyaki? Ebya bulijjo. Kadhalika bw'atyo bw'akikola mu bantu, bw'atyo bw'akikola mu mizikiti, guno n'agusitula ku muzikiti omulala, ensi n'agisitula ku nsi endala, wahakadha. Kaakati abaana ba Isirayiri bano baavaawo okujja, ne bo bennyini nnyini bajjawo batya? Ge matwale gaabwe ag'ekikolo, okwanukula nti nedda Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam
yazaalibwa mu Iraq eri Maserengeta wansi era gye yawangalya ne taata we Azar era yewaali abasajja bakiwagi abalwanyisa da'awa ye ne bamusuula mu muliro. Ebyo byonna byali ng'ali Iraq gye yabeeranga alayhi assalatu wassalamu. Ajjaddi story eno gye tugenda okutambulirako ebbanga Allah yamanyi mwaka gumu oba ebiri. Ajjaddi awo mu kifo ekyo taata we nyini yamugoba swati Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala atulaga nti wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a. Taata lwaki osinza ebitalaba ebitakuwulira ebitayinza kugasa n'akamu n'akira. Amasanamu gali ge bakola batya ne batandikawo okunakasha ya abati ya abati ya abati bwamuddamu taata bwange okutuusa taata we wayambulwa ezamuvaako. Nagat araghibun anta an alihati ya Ibrahim, yaani onfuukidde olukokobe ku bintu byange byensinza. La in lam tantahi, bw'otalekeraawo la arjumannak. Arrajimu kitegeeza ki? Okukussa amayinja. Amutegeeza tosuubira nti bwe wawona omuliro nti kkubo lye tulina lya muliro lyokka, tulina ne rajimu tusobola okukuba amayinja ne tukutta. La arjumannak kyavaamu nti wahjuruni maliya, wano wenjagala nviire ekiseera ekiwanvu saagala, njagala mmala ebbanga ddene nga sikulabako. Kitegerekeka? Awe wava okusenka kwa Nabi Ibrahim ajje e Palestine. Wahjuruni maliya kyavaamu nti salaamun alayka. Kitegeeza ki ekyo bw'okiwulira? Abamutolya salaamu? Abaamugamba nti togenda kunfunamu buzibu, sigenda kulwana naawe, atosuubira nti tugenda kugira ebifuba bigenda tubuguma. Sa astaghfiru laka rabbi, zo gwesigazza gwakusabira Allah. Naam, akusonyiwe, yani akulungamya kujje mu bintu ebyo otegere kyotekeddwa okubeera. Sa astaghfiru laka nkisobya bulungi, innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum, era mbaviira kati. Wama tad'una min dunillah, n'ebyo bye musinza ne mulekawo Allah. Wa ad'u rabbi, nze ngende nsinza omulezi wange Allah. Asa alla akuna bidu'ai rabbi shaqiya, eyo gye ngenda okgenda biidhnillah nyine essuubi nti Allah wange ajja kunteeka mu mikwano gye, aleke kubeera nga nteeka mu bantu abazikiridde ng'embeera yammwe bwefaanana. Tuli ffenna kaakati awo mu kubasiibula mwe muli aya eri egamba waqaala inni muhajirun ila rabbi. Kyava alangirira waqaala inni muhajirun ila rabbi, nsenguse nze ngenze eri omulezi wange. Ne mu kusenguka abantu bonna baagaana okumukkiriza, yafunayo atya? Yali ani? Nabbi Lut alayhi salatu wassalam, gogyeko mukyala we Saara taban. Allah gati fa amana lahu Lut. Nabbi Lut nakola atya? Namukkiriza. Era we tebasibamu enguguza be nga bali basatu, Nabbi Ibrahim ne mukyala we Saara n'omwana wa taata w'omuto Nabbi Lut alayhi salatu wassalam. Kitegereka? Basenguka bava Iraq ne batambula safaari empanvu ne bagenda okutuuka mu kifo kye bayita Harran. Harran kiri wakati wa Syria ne Turkey. Syria weekoma ddala waggulu bweti, ate Turkey weekoma wansi, wali ekifo ekyo kitibwa Harran. Era ekifo ekyo kyekivaamu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ayitibwa atya? Ahmad Ibn Abdul Halim al-Harrani ad-Damashqi. Ekikolo kya Harrani ali yagenda nawanga yaluddawa e-Damashqi mu Syria. Awo Harrani wasanga abasajja abasinzanga enjuba, abasinzanga kawakibu, abasinzanga ki, singa twatandikidde eri emabega ba Ibrahim luddawa, ebirona twali tubiraba mu bugazi. Tuli ffenna kaakati abo basanga falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi, batuusaako hujja mu ngeri yonna efaanaganako bwetyo okutuusa lwe yatambula naye n'avaayo n'agenda e Misiri. Bw'atuuka e Misiri n'avaayo n'agenda n'asenga mu Baiti al-Maqdis ewali Palestine. Kitegereka? N'asengawo ekyo ekifo kyali kiweramu abantu, yali nsi gye bayita ensi gye bayita Kanaani.
ng'ababeera bayita bakanaaniyuuna era tugenda kubalabako mu bugazi mu maaso bwe tugenda insha allahu taala. Kakati bw'atuukawo nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam asenzeewo kyali kyalo yanti yatuukawo nga kibuga tiyatuukawo nga wantu wabuvunanyizibwa wabula kyali kyalo nga bwogenda okumanya mu maaso we tugenda nasengawo naye nga aba natives abaali mu kitundu ekyo baali bakanaaniyuuna oba abantu b'e Kanaani. Eyo ensi yayitibwanga Kanaani yonna okutwaliza awamu awo eyatuuka neyitibwa Shaamu yonna okutwaliza awamu. Kakati wazaalira abaana abo Ishaq, wazaalira Yaqub era mu ngeri y'emu bwe bazaala wani ono Ismail alayhi salatu wassalam Allah n'amulagira amusengula amugyewo amutwale amuteeke luddawa amuteeke e Makka awo solo bweso bwezitambula. Kati Yakobo n'abeeraawo, Ishaqa n'abeeraawo, we bava okugoberera nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam biseera by'enjala nga bitwabira mu misomo egikulembedde. Tuli ffenna ab'ebitiibwa. Katuddeyo wali twabadde kwani? Twabadde ku Saamiri. Awo tuyeseemu lukwakwayo naye nga tugenda kuddawo kiki twetaaga wano nti ery'ettaka ekyo ekifo ekya Baitul Maqdis kitandika ne nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam kyalina banatives baakyo. Naye nabbi Ibrahim bwe yajja n'abeera mu kifo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakiteekamu omukisa ekifo ekyo era mu ngeri y'emu n'akiwandiika ku baana ba Isirayiri nga bwe tujja okulaba. Byonna bijja tutambule tutuuke olwaleero abaana ba Isirayiri abaffe eryo ttaka lyabwe amakulu baddembe okubeeramu batiremu abasiraamu nga bagadde bakole bati ebyo byonna omuntu abifunamu ebibuuzo tujja kubituukako mu bugazi insha allahu taala. Kakati Saamiri ono nabbi Musa twali tugamba nti nno yali ku safaari etwala abantu bano eri Baitul Maqdis awo tukyamidde ne tugamba ne twaga tulabeko katono nnyo ku Baitul Maqdis eyo gy'abatwala mu nsi ensuubize yatandika ekyokubeera ensi gye babeerangamu. Ne tugamba nti era we baali bavudde bagende bagoberere nabbi ani Yusufu alayhi salatu wassalam baali bavudde awo nyini kati gyayagala okubazza kitegerekeka mu nsi yaabwe. Naye wano Saamiri akola ekikolobero abantu bano abaleetera okubeera nga basinza ente. Twalabye nabbi Musa alayhi salatu wassalam bwe yajja engeri gyasooka n'abakandulamu awo era mu ngeri y'emu n'alumba muganda we n'alumba muganda waani nabbi Harun alayhi salatu wassalam amukutte ekirevu n'enviiri amusikaasika amugambe munnange tokola otya tonteeka mu mbeera eyo mu bantu. Yeewozezzaako byeyewozezzaako nabbi Musa abiwulidde asabye edduwa rabbi ghfirli wa li akhi ay Allah nkusaba onsonyiwe ne muganda wange Harun wa adkhilna fi rahmatika otuyingize muki mu kusaasirako. Kakati mu ngeri y'emu nga tannagenda eyo aqbala ala Saamiri atandika okunoonya Saamiri. Saamiri ye aliwa agenda okumulaba waali n'amwambalya n'amuga nti fama khatubuka ya Saamiri ate gwe Saamiri kiki ekyakozesezza ekigambo ekifaanaganako bwe kityo. Wano si we tuli. Saamiri agamba nti basurtu bima lam tabsuru bi. Twali tubikoonako wali emabega nga tugamba tujja kubiraba mu maaso nga tugamba nti nga bakyali mu nnyanja basomoka badduka Firawuna bali wansi mu kiwonvu ekyennyanja amazzi gayimiridde gati Allah ataddewo ekkubo. Saamiri yalaba malayika Jibriil ng'ekulembeddemu abantu bano. Subhanallah, abantu bano tebaalaba malayika Jibriil. Allah n'amulaga Saamiri. Bal aya eno erikiriya bulungi nnyo nti ne bannabbi tebaakola batya, tebaamulaba kubanga nabbi Musa takimenyawo wadde okuba nti Qur'ani ekimenyawo. Saamiri abaga nti basuru bannange twabadde tusala amazzi nga tuva gye tuva nyina kye nalabye kye mutaalabye. Kati bwalaba ekitonde ekyawukanye ku mbeera z'abantu Allah akimulaga mu ngeri y'okubagezesa ateekateeka abantu bano okubagezesa n'ekigezo ekinene nga bwe twagambye mu aya feeri wa atainahu min al ayati
ma fihi bala'u mubin. Kati Samiri yatandika okulondoola ekitonde kino obuufu bwakyo okutuusa we yalaba wekirinnye n'ayoolawo ettaka. Wano nno waliwo ekyokuyiga nti enkola y'abashiriko nam erimu okutatabba athaari za shar. Babeerawo n'obuntuntu hakikatan nga sitaani ye muwasiwasa nakola ekintu nga sikubeera nti asingana ne sabiqa ilm, sikuba nti Samiri mu ayati zino mulimu konna akalaga nti yayina irimu ey'eddogo emugamba nti kino kigenda kuvaamu kino. Tuli fenna naye shaitaani eba ne ba awuliya baayo mu bantu ne bakwano baayo mu bantu emutunuulya neraba nti kati onembeera ziri bwe ziti netandika okubeera nga akola akantu bwe kati sitaani nekola kano ogeruka kanaka nga kibadde bwe kiti ne babulira okwo abantu enkuyanja n'enkuyanja. Kakati okutataba athaari z'ebintu ebitategeerekeka akano kankatwale kano kankatwale tomanya kayinza okuba akengeje kagasaamu akagumba kegundi okagazaaki tomanya munnange gana amanyo kangatwale ogatwala amanyo ogagazaaki tomanya majjo ganjiri n'ebifaanaganako bwe bityo. Ezo athar sitaani etunuulira omutima sikuba nti erinyo lyenjiri ng'erinyo lyenjiri lirimu ekyenjawulo, sikuba nti nno Jibuliru walinnya waliriwo ekyenjawulo mungoberera, sikuba nti nno la yajjanga ew'omubaka sallallahu alaihi wasallam nabbi alaba walinnya Jibuliru basahaba tebakolanga bifaanaganako bwe bityo. Naye abashiriku kasita okwate ku buli obushiriku kino kyenkugamba kiwulire nti singa okwatayo akati twala akakonge oba akabajji konna akantuntu nujja n'okateeka mu nsonda, amazima gali nti akantu ako mukaleeta mu nnyumba kantu ka bulijjo tekaliimu kantu konna. Singa okwolekeza obwongo buno kati kana akantu nga kalabika nga gundi kandibanga kalimu notandika okawanuulizaako ebiwanuuzo sitaani ebwe kusuulamu agalowoozo mu gundi tomanya munna kikyekola sitaani. Omulimu gwayo mulimo ki? Omulimu gwa sitaani mulimo ki? Kubuza bantu. Era erina obusobozi nga bwe tumanyi obulungi sitaani ti majinni si bwe kiri egendo gira bwoti akantu akawulyange waliwo eddoboozi mu kantu ako uliranga kaliwo uliranga obulamu bwo obukwasizza ekkubo ly'ebikemo kategerekese. Era ogenda okakkana ogenda ogiramu oyinza okujja n'oyingira olese kabumba ate kalabikanga akeddiba bwotyo 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 ogenda okkakkana. Temulowooza nti amadiini gababuze oba enzikiriza z'abashiriku oba ebintu tebifaanako bwe bityo nti tebirinaako gantuntu gawongera banyweza mu bubuzi obufaanaganako bwe butyo. Kokwate ekkubo lya riwaaya ng'emiryango gya riwaaya gyeggulawo, bw'okwate ekkubo ly'obuze ng'emiryango gy'obuze gikola gitya gyeggulawo. Ng'era Allah yagamba nti walladhina jahadu fiina lanahadiyannahum subulana, abakwata ekkubo lya Allah bagulyawo emiryango gy'obuki gy'obuluŋŋamu. Kitegerekka. Kakati amugamba nti bannange nti nalaba kyemutaalaba min athari rasul faqabadtuha, nange neza nenjoolawo bye nayoolawo awo ekitonde ekyo kyemutaalaba ekyali kirinnye. Wakadhalika sawalat li nafsi, aya egamba etya basurtu bima lam tabsuru bihi faqabadtu qabdatan min athari rasul fanabadhtuha. Bwe bakuŋŋaanyiza bino bye bakuŋŋaanyiza nange nenkwata nensuulako ettaka eryo liri nayoola wali. N'agamba nti wakadhalika sawalat li nafsi. Allah ina kyatusomesa wano, Allah ina kyakola atya kyatusomesa wano. Wakadhalika sawalat li nafsi, si kuba nti waliwo irimu, si kuba nti waliwo irimu yakulembera, si kubeera nti ebintu bino bizimbirwa ku kintu la. Bw'okwata ekkubo ly'obubuze amakubo sitaani nga nayo ekwanguyiza. Wakadhalika yali kintu kirowoozo kyamugwa muti kwata ebintu bino obisuulaawo. Ng'era bwe yabujja n'emugati wange olabye otya, lwaki toyoola ettaka eryo? Owulidde bulungi? Sajja olaba oyo wa bulijjo oyo
kakati goloza walinye wasigalanga wewamu walinganga namwe we mulinye mmwe bwe ogenda okakkana wakadhalika sawarat li nafsi agamba qala fadhhab bino byeyewozaako byonna byali byongera bwongezi nabbi Musa alayhi salatu wassalam busungu n'okumulaga nti ono gwe twatambula naye twatambula na bala twatambula na kigezo kiki kyali kikuyoza egundi bwobanga haqiqatan toli mafutunu nam tojjudde shar kiki kyali kikuleeta okutatabba nti ndabye egundi kanjolego bino tayib wabiyola nojja nabyo kiki ekibadde kibikumisa ebbanga lyonna ttaka n'olyekwatako n'olikuuma n'okola otya n'okoli kiki ekiri mabega weekyo okujja khubuth obuvundu n'obukyafu obukuli muki mu mutima tayib olabye abantu bakuŋŋaanyaawo kiki ekikuli mugongo mugamba nti kandira ettaka lino ndikole ntya ndikanyuge ku kintu kino nam kyava amanya nti afaanaganako bwati tagwana kubeera mubo n'agamba nti fadhhab n'olwekyo oba okola sooka onviire fadhhab saagala kuddamu kulabako fa inna laka fi lhayati yamusabira edduwa enkakali wa kana inda allahi wajiha nabbi Musa kyasabanga Allah subhanahu wa ta'ala ngakikola atya ngakimuwa yamugamba fa inna laka fi lhayati ekisookera ddala edduwa gyenkusabira eri Allah ogenda kubeera mu nsi muno antakuula la misaas ng'ogamba abantu luwobeera ti abange la amassu wala umassu ge makulu g'ekigambo ki la misaas nze sirina gwe nkwatako nange tewabankwatako bawulaba bagamba ti Allah yamuteekako ekirwadde ng'omuntu n'amukoonako bukoonyi bw'ati ng'afa obulumi n'amukoonako bukoonyi bw'ati ng'afa obuki obulumi la misaas teba muntu ninna nkwatako nange sirina gwe nkola ntya gwe nkwatako yaani abeere mambudh nga kitonde ekyenyinyalwa ekisenguke beera mu nsi muno ng'oli kitonde ekisenguke eyo edduwa ye okuuba nabbi gyamusabira Allah amuwe mu bulamu buno obwaki obwensi olowooza nno kikyali akoze ozi kyakoze kyali kyawukana nnyo ne Haji Gundi kyakola olowooza kyali akoze kyawukana nnyo n'omukulu w'ekika kya Gundi kyakola n'ateeka wali ekiggwa abantu ne bajja ne batandika okusinza ekiggwa ekyo olowooza kyeyakola kyawukana nnyo n'aka akatanga akali mulyango okugenda n'onoga n'oleta n'oteekaawo abaana b'ewaka ne batandika okukagulumiza nga bagulumiza Allah nti kekatangira ebizibu okuyingira mu nnyumba kyawukana nnyo ebyo byonna ebifaanaganako bwe bityo ye milla yennyini ya Saamiri gibabeerako naye awamu n'ekyo njagala otunuulye Saamiri ebintu bino okubeera nti tebiri ku Saamiri gwe biyinza okuba tebinnakutuukako era gwe nga tebyakutuukako mu bulamu buno obwaki naye manya nti eyo yembeera kyekigero kyennyininyini kyoliko ekyobubi era eyo edduwa gyeri ekugendako bw'onaagisimatuka mu bulamu buno obw'edduniya kitegeeza nti nno egenda kukuŋŋaanirako yawma alqiyama egyo emitwe gigenda kukuŋŋaanirako yawma alqiyama yamugamba nti fa inna laka fi lhayati an taqula la misaas wa inna laka maw'id ate mu ngeri yemu bw'onaafa n'ova mu nsi muno olina endagaano eri Allah lan tukhlafa gy'otagenda kwescapinga amakulu adhaabu empitirivu ezigenda okukubeerako yawma alqiyama ekyo nno nabbi wa Allah nga yakyogedde ebeera khabar ebeera ki ebeera khabar ate akhbar la tataghayyar amawulire mu busiraamu tegakyuka mathalan mu ntandikwa y'obusiraamu Allah yagamba tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla nara waba tewakyali kyansi ya Abu Lahab kuwona ekyo lwaki kusiramuka lwaki kubanga ekyo Allah kyatugambye mawulire amawulire tebagana sakha ennamula eno halal eno haram bwe bityo ebyo biriko nasakh Allah asobola okukyusa mu nnamula nekyabalanze
ekyo tekikyuka. Lwaki tekikyuka? Olw'ensonga bawula bagamba nti olw'ensonga al akhbar amawulire bwe gakyuka gaba gatega kimu ku bimeka, either yalanga teyali wa mazima oba yali talina kumanya ku kyeyalanga. Kitegeeza bulungi? Kyekisobola kyokka okutuusa amawulire yalanga byatamanyi, yalanga byatakola atya. Kisoboka ku Allah? Kisoboka ku mubaka we? Nedda. Oba yali kyeyalanga si mazima, yalanga kyabulimba. Kisoboka ku Allah? Kisoboka ku mubaka we? Nedda. N'olwekyo wa inna laka maw'id, era mu ngeri y'emu bw'onajja ku lunaku lw'enkomerero olina endagaano lan tukhlafa, olina emitawaana egikulindiridde gy'otagenda ku escapinga. Kitegeeza Samiri yali talinayo kyansoma yakuluŋŋama. Tuli fenna bw'atyo Samiri n'atambula n'agenda, naye nga tannagenda yayagala bano abali wano okubajjamu akantu konna akababaddemu ebbanga lye bamaze ne bwe ziba nnaku si nnyingi nga basinza egundi eno, abapuruvinga nti obwedda muli ku byoya byanswa. Kyava amugamba nga tannasimbula nagati wanzuru ila ilahika, naye nga tonnasimbula sooka obeerewo katono omale okulaba ono Katonda wo, kino kyobadde osinza. Tugamba Katonda otera nnyo kikola okyogera nga tutegeeza kyosinza, wa illa ila tekitegeeza Katonda. Naam, wabula kyobadde osinza. Wanzuru ila ilahik, tunuulya ekintu kino kyobadde osinza. Naam, lanuharriqannahu, ngenda kikokyeza mu maaso ng'olaba, ngenda kikokyeza mu maaso ng'okola otya. Thumma lanansifannahu fil yammi nasfa, nkifuumuule mu nnyanja okirabe ekyo nangavu. Tuyigawo okyawa ab'ebitiibwa, tuyigawo okyawa ab'ebitiibwa. Waliwo essomo eddene tuyigawo nti nno abashiriku okutya kwabwe batya byoya byanswa, batya awhamu, bagulumiza ekyo tekikwatibwako, ojja kufuna mitawana, ojjegera bwe nedda sooka obeerewo. Anti obwedda kino kyogulumiza nti n'abantu bano bonna bazze ku nnyana balabanga ekintu ekyomutawaana ekiri awo kyoyinza n'okunyiizaako obunyiiza Katonda n'osaanawo. Lanuharriqannahu. Allah asiime Dr. Senjala ogwo omulimu gwe yatukolera. Kitegeeza nti yali ku sunna ya nabbi ani? Yali ku sunna ya nabbi Musa alayhi salatu wassalamu ne baganda baffe bonna abakola akalima ako ak'ettendo. Naam, kaakati yagamba nti lanuharriqannahu, ngenda kikokyeza mu maaso. Evvu lino lyonna ndikuŋŋaanye. Amakulu nzo nti evvu olowooze nti onasigana oli mafutuunu n'evvu nti laba evvu lya Katonda wange. Nalyo ndifuumuule embuyaga litwale mu nnyanja liggwewo ng'okola otya? Ng'olaba. Olaba obunyoomufu bwa kino ky'obadde osinza. Naye ng'ekyo kibadde basinza kyagenda okukola bw'atyo. Mwakitegedde engeri gye kyatandiseemu. Kweri abasemizi babeera bakirabe nga kitandise mu ntandiko efaanaganako bwetyo, bakibaamu n'okugulumiza kufaanana kutya. Naam, bibadde juwali zibadde awo, oli naagira ne muvaamu ensolo efaanaganako bwetyo, nnyama, naam, magumba, erina omusaayi, ensolo eri awo bagikola batya? Bagiraba ngulumivu, evaamu n'eddoboozi, bagenda gigulumiza batya abashiriku. Kiba kinene nnyo, naye awamu n'ekyo tunuulya obuntu bwabwe bwe baka oyo emitawaana gyonna gy'alina oyo nti yayokya ebintu. Kitabo yaleka ebintu, aleka ekisenge kiramba nga kijjuddemu egundi ebintu by'ekika, olina gyesimu nabifumye byonna n'abyokya. Kwegamba lyensonga lwaki ndi mwavu. Ate mummwe nga ndaba mummwe mulimu abali oby okunsinga, si bwe kiri? Kubanga Allah wakitiibwa ateeka obwavu n'abwambaza ku bashiriku, obwavu obwa buli kika. Era ojja kutunuulira abantu abasinga obungi abashirikushiriku abo ababidikidde mu bintu ebyo ng'embeera yeeyo, si bwe kiri? Allah n'atagensa bakkiriza kubeera nti omuntu akwata ekkubo ly'obushiriku nti ebintu bikola bitya? Bimutereerera. Wabula emirerembe gimweyongera buki?
genda okulaba amwokyereza olusuku, genda okulaba ennyumba bagikubi bagikonye bagize yali awo yonna alabika bubi musamize mutwala nogamba ngenda nga judde khizi fi dunia qabla madha qabla al akhira. Kale kino ekiyinja munnange kyogulumiza kyolaba nti kigwana kukijjawo, oba ogwo omuti gwogulumiza gola ntegugwana kugujjawo, oba ebyo ebibbo oba obwo obuntu nti obufaanaganako bwe butyo obugerageranya otya ku nnyana eno. Nabbi Musa gyakwata n'agikumako omuliro, n'akwata n'evvunga ne Samiri tannamukkiriza kugenda. Wanzur ila ilahika, sokoberewo omale okulabako n'amaaso go. Byonna n'abifuumula ng'abaana ba Isirayiri bonna bali awo yaani batangaaliridde. Kaakati ne bamanya nti basiraanye. Bwe yamaliriza ebyo byonna kyava alangira naga nti innama ilahukum, kati alangirira gye bali bonna ab'emirundi emeka esatu be baliwo abo. Anti bwe yatuuse yatuukidde ku bonna naga nti ya qawmi, abange mmwe abantu bange, alam yaidukum rabbukum wa'adan hasana. N'amala n'agenda kwani ku Harun alayhi salatu wassalam, n'amala n'agenda kwani n'agenda ku Samiri. Kati alangirira okulijjono innama ilahukum Allahu alladhi la ilaha illahu, abange mukimanye nti omulezi wammwe ye Allah oli atalina kisinzibwa mu butuufu okujjako ye, wasi'a kulla shay'in ilma, alina okumanya okujjuvu ku buli kasonga konna na ku buli kantu konna. Tuli fenna awo Samiri bwatyo bwakoma n'atambula mu nsi yaqulu la misas, takoonebwako, takoona ku muntu wadde omuntu yenna okukola atya okumukoonako. Obulamu bwe bwatyo n'abwonoona n'abuzikiriza. Kimanye owange gwe w'ekitiibwa nti nga bw'owulira stories empitirivu, wallahi bino by'owulira byaliwo era okubiwakanya okaafuwala bye bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Teriyo mu stories z'owulira zonna eziri mu nsi ntuufu kusinga kino kyokola, bino byokola otya, bino by'owulira, kubanga Allah nyina yabikola atya, yabitunyumiza. Osike mukakatambi mabigola beti milla yafa abashiriko evudde mabeganga bwetyo bweri yabizibu, evudde mabeganga enkola yaffe bwetyo bwetuli kutambulira kuwa buntuntu bwe butyo netuwunsikana tusiranye. Twatandika dde okuzikirira bannaffe basamiri bonna bazikirira naffe tukyali mu kisinde ekyo ky'okuzikirira. Osobola okwenunula odduke emisinde okwate ku buli abalongoofu, osobola okubeera ng'okola otya ng'owona. Abayoola ebigere bonna bali ku milla yaani, bali ku milla ya Samiri. Ayoola omuntu ebigere simanyi n'ebira ebifaanako bwe bityo. Kaakati kyetwagala ab'ebitiibwa, abantu bano Allah subhanahu wa ta'ala yabalamula atya abakola ekikolwa kino ekikolobero. Yabaleka ye Samiri ekimubaddeko tukirabye, naye bano bo beyabuzizza balina mbeera ki eri Allah subhanahu wa ta'ala. Owekitiibwa Allah yaboogerako mu ayati eziwerako, ne twagaleyo oba tufuneyo aya emu yokka eya surati al-Baqara. Aya egamba etya? wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum al-ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba alaykum innahu huwa at-tawwabu ar-rahim. Mu aya eri mu surati al-Baqara abangi kumwe gye mwakwata tulaba ekibonerezo Allah kyateeka ku baana ba Isirayiri abakola ensonga eyo. Temwerabya tukyali ku kiyitibwa al-gharubala. Gharubala kyeki akatimba kali akakuŋŋunta. Allah ali mu kuŋŋunta abaana ba Isirayiri akhbathuhum bebasigala, bwajjamu abasinga obukyafu, abasinga obubi, abasinga enzikiriza ebibi abajjamu, bwalekamu abasingako ku buki, ku bulungi. Kati abaali basinga obubi beebo akantu katono nnyo baata Allah ne badduka ne batandika okusinza ki, ne basinza ente. Kakati mu ngeri y'emu
bano abakola ekintu ekyo Allah yabateekako ekibonerezo. Kibonerezo ki? Yabalagira bette. Bwe babeera baagala okwenenya Allah abasonyiwe bette. Ye tawuba yokka gyagenda okukkiriza mu bo. Si nti beenenye twenenya tya Mukama waffe tusonyiwe nga tawuba yaffe Allah wa kitiibwa gye yatuwa ffe ku mulembe guno. Omuntu bw'akola shiriki oba akoze eki kimumalira okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Abaana ba Isirayiri ekyo Allah teyakibawa abaakola ekyo. Lwaki? Wa atainahum min al-ayati ma fihi bala'un mubin. Ono mushiriku wa leero akoze shiriki efaanaganako bwetyo billah alinga ng'oli Allah gwalaze obubonero obwa buli kika n'asigala nga mu ngeri emu akoze shiriki awo. N'olwekyo omuntu bw'agwa mu shiriki Allah akkiriza omuntu ono okumwenenyeza nadda ku imaani n'atambula. Bw'alemerako agenda mulyo obugenderevu n'obugenderevu. Naye bano lishiddati khubthihim, olw'ennyongeza eri mu bubi bwabwe n'obukafiiri bwabwe, Allah yabateekako ekibonerezo faqtulu anfusakum, mwette. Kati wano okwetta okuliwo ekisooka tukimanye nti si kwe kukola suicide, okwate bakuli y'obutwa oginywe ofe tolofunye tawuba, oba weefumite ekiso, oba weekola ekintu kyonna Allah abeere nga akusonyi. Ekyo si kyekyo Allah kyabagamba okukola wano faqtulu anfusakum, wabula yabagamba kukola ki? Yani uqtulu ba'dukum ba'da, mwette wakati wammwe. Ekibuuzo abatta be baani? Ebigambo bibiri ebyabawulama. Ekigambo ekisooka, bano abaasigana ne Nabbi Haruna alayhi salatu wassalam abataasinza ki ensolo eyo, ne bamanya nti buno obuze buno bukafiiri, ne beewala embeera eyo. Bakwate ebitala bwe basanga bano bonna babeere nga batta bano abakola ki? Abaakola ekikolobero ekyo. Kyekigambo ekisooka. Ekigambo ekyokubiri, abaasinze ensolo batte bannaabwe abaasinze enki? Ensolo. Era bwe batyo ne batandikirawo olunaku olwo lwennyini. Allah yabagamba ekigambo mukiwulire. Baali babazi, mwalimu ababazi abalungi abakkiriza ne bakola ekintu kino. Anti Allah yabaga nti dhalikum khairul lakum naam inda bari'ikum, okwetuusaako omutawaana gw'okwettiŋŋana wakati wammwe ne mwetta kyekisinga obulungi gye muli mu bukaawu obukirimu okusinga okusiryanira muli obugenderevu n'obugenderevu. Fataba alaykum, bwe munaakikola Allah ajja kukola ki? Ajja kubasonyiwa. Innahu huwa tawwabu rahim. Baatandikirawo ne batandika okwetta buli yettanga, yani buli gwe battanga mu bo mu mbeera efaanaganako bwetyo Allah nga akola ki? Allah nga musonyiwa. Tuyigamu ki? Tuyigamu nti buli kintu ky'oyinza okugulumiza mu bulamu obw'edduniya kitono nnyo ku musiiba omuntu gw'asiŋŋaana mu akhira nga Allah aliko obusungu bwa Allah. Ekino ekyekinene kityanga okwetta kiwewufu. Allah yakitugamba faqtulu anfusakum dhalikum khairun lakum inda bari'ikum. Singa Allah omuntu hatta ne bw'abeera nga akozegana amazambi aga bulijjo, Allah n'amugamba nti oba oyagala okusonyiwa wette, bw'oba wategeera kye bayita okusiikana Allah mu bulamu bwa akhira nga akunyiigidde, mwana wattu wetta. Tuli fenna naye awamu n'ekyo Allah yatuwa ekyangu okola bukozi tawuba nodda ku mustawa Allah n'akukkiriza, bal n'abeera musanyufu gy'oli. Lallahu ashaddu farhan bitawbati ahadikum min ahadikum bidalatihi idha wajadaha. N'olwekyo bwekito bwe kyali abantu bano ne batandika okubeera nga betta wakati waabwe, ennamba n'egejja. Nabbi Musa alayhi salatu wassalam nga bw'alaajanira Allah, bw'amulaajanira abeere nga ajjawo ensonga eyo akyuseemu mu ekyo, bw'amulaajanira baana ba Isirayiri, ya Allah baggwawo, ya Allah endagaano gye wansuubiza, ya Allah, okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwe yakyusaamu fataba alaykum innahu huwa tawwabu arrahim. Ekyo n'akibeera nga yakola atya? Ng'akiyimiriza, naye nga enkumi n'enkumi z'abo abaakola ekintu ekyo zimaze okubeera nga zikola zitya? Allah akakuŋŋunta kazikola katya? Kazijjamu.
awo wenyini inshallah tugenda okutandikira. Wafaqa Allahu aljami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.